nga bulijjo akkiriza n'alabikako mwami Bwanika anti bwakubuukinga omubuukinga n'omugamba ssebo mbadde nsaba tunyumyemuko ku kino webali kukkiriza neera ssebo okuba nga olabiseeko okutuwayo akadde ffe baani ku RKB Media to have you even today. You know, otubanga ate okkiriza okutuulako wano. How have you been? I am 50-50. You're 50-50. Why are you 50-50? Emisana olwaleero emisana waliwo wetubadde ne mukyala Bwanika nemugamba nti omuntu nti kyemaze okulaba omuntu bw'oweza emyaka wakati okuva kwa 45 oba wakati wa 45 n'ataano it is a completely different era kama kibeera kisanja kirala. Is this about a woman or both? A woman or a man or both? Awo mbadde njogera ku saidi ya musajja. Okay. Of course naye ngambye ku saidi y'omukazi naye nze mbadde mukyala Bwanika. Nze mbadde njogera ku saidi ya musajja. Okay. It is a completely different era. Nti ekisanja ekyo kibeera kyanjawulo. So okugamba nti 50-50 kyengeza kugamba nti mu kaseera kano amazima bwekito bwekiri. Lwaki I'm interested and curious to know about what you have been talking about with Mrs. Bwanika. So lwaki ogamba nti yo era eba nzibu for a man mu myaka egyo osanga nange nyinza ocontributing in a way munansonyi okweteeka mu the beautiful thing emyaka egyo oba ovudde emyaka egyo obuvubuka oba wagivaamu dda omuntu atuuse emyaka egyo aba yavadda mu myaka egy'obuvubuka kuba emyaka gy'obuvubuka wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda kwana is it tugikomya kwana naye ng'emyaka gy'ekivubuka mazima gyandibadde gikoma kwa 35 kituufu kati ffe tugiwanvuya paka nga kwana. So omuntu ku myaka 45 omuntu oba wavadda mu myaka gy'ekivubuka kati naye nti 45 oba tokyali mu ddinaayo bw'oba olina amagezi oba tokyali mu ddinaayo nti ndi muvubuka amaanyi kyagawulira kyentegeeza mu ekyo okuva mu myaka gy'ekivubuka emyaka gy'ekivubuka obeera teweeyogerako bweyogezi nti ndi mu myaka gy'ekivubuka naye n'ebikolwa by'oyagala by'ogenderedde okukola ne by'otayagala nti ojja gamba nti ngenda kusitula ekidomola kino paka wali nga sikiwummuza nti gwe omutima gwo guyinza okuba gukyagala naye ng'omubiri gwe tegukyasobola n'obwongo kati kyenva ngamba nti oba ovudde emyaka gy'ekivubuka whether oyagala oba toyagala kakati emyaka gino 45 kiri kyombuuziza nti lwaki kibeera bwe kityo nti gibeera emyaka ejja olina okuba nga wassalawo okyali mu myaka giri egy'ekivubuka mu byokola mu mubiri gwo mu neeyisaayo mu byolowooza mu nsalawo yo decision making ne mu ndaba ye ey'ebintu ddi lw'oweesonyiwa ekintu ddi lw'ogamba nti ekyo bajja kufa nange ddi lw'osalawo oba ovudde mu myaka bwe twandibadde bavubuka abalenzi abasajja waliwo emyaka gye babeera nga balwanira abakazi oba abawala oba ovudde mu egy'ekiwago okumanya ddi lw'olina okulwana n'obutalwana okulwana kitegeeza when do you choose your fights how do you choose your fights entalo zo ogenda zirwana otya how do you pick your fights olutalo lwange oba kati bw'obanga otuuse kyenva ndi 50-50 mukyala Bwanika yena agamba ati mukyala Bwanika nandetera ekyabakyala of course nange mbadde nakisomyeko nayongera naye okukirungamya n'agamba nti abakyala mu myaka egyo we basinga okusalirawo ekimuyamba n'ekitamuyamba n'asalawo n'amanya nti kati direction eno gye ŋŋenda nvudde mu myaka egy'ekiwala egy'ekikazi kati ntuuse mu myaka egy'ekikyala era emyaka gyange egy'ekikyala gye gintwala mu myaka gyange egy'ekikadde nkaddiwa ntya nkaddiwa ndoza mwe muli n'enkaddiwa naani awo njakaddewo mukyala Bwanika bwe tukiikirira abakyala baffena takugambe nno bubi by the way
kanyongeza katini nnyo sijja kirwako nnyo ku kya mukyala Bwanika bw'oba onzikiriza mwami Bwanika. Tewali mutawaana. Ti mukyala Bwanika kyayogedde kikulu nnyo olw'ensonga nti weewereza emyaka 4 oba ozadde. Oba ozadde? Yes. Oba ofumbiddwako. Well, tugambe nti bw'aba teyafuuka musisita, bw'aba teyakola ki, omukyala yandibadde azadde. Of course. Bw'aba nga tewaliwo mbeera yonna emulemesa kukola ki kuzaala kubanga waliwo okugamba nti oba medically tasobola kusitula mwana oba mukama teyamuwa mbeera eyo. Mukama bw'aba akujunye ng'abikuwadde era ng'oyagala kuba waliwo batayagala kuzaala, waliwo batayagala kufumbirwa. Era mpozi batayagala kuzaala oba musisita kubanga batayagala kuzaala ate nga weegadanga ojja kuzaala. Omwana ajja era bw'oba oggyemu olubuto oba muzadde oba wazaala oba wazaalako obeekozeeko. Thank you. Kakati oba ozaddeko nga bwe nkugambye ate oba ofumbiddwa ko okitegeera. So emyaka egyo oba ogakaabye oba olwanye entalo era nga obusoose naawe oba obiisanye n'abato okitegeera. Mukama shizi obasanze ofunyiza okiwunyizzaako okiwunyako kiwe bukambwe fa ku bba wange emessage ozibeera oziyitamu z'essimu zonna bw'okubira omukoomu ogakaabye ogasiimudde. Nze nagamba lumu edda nga nkyakola ne Kasukuko Twezimbe nagamba nga nalina kasoloti ke nakola nga mukyala gwe. So olw'okuba nti abakyala bajjanga nnyo mu kabokisi kaye nga bakaaba nanga omusajja wange mwenzi biki namubuuza yabaleese awaka nti mbeera mu ssimu ye nga yeebase ne nga mukyala ki kyokola essimu y'omusajja katungulu bw'okitunulamu bw'oti ge maziga kubanga kati omala okitegeera oba ogenda kuddamu kukola ki. Ne mubuuza kati wakitunuddemu byewasanzemu wabyagala tanti kyenkugamba Madamu Ruthi omusajja wange mwagala nnyo naye mwenzi namugamba kati wabitegedde oteeseteese ku tugenda kunoba ate mwagala nnyo ne kati olaba ate togyesonyiwa essimu y'omusajja katungulu. Naye si omusajja yokka nsonyiwa okulya ekirimi n'essimu y'omukazi katungulu kwegamba essimu z'abaagalana katungulu andi kyangu okusangamu ekintu kyonna andi mu ssimu z'abantu nga baagalana kuba ekisooka bw'aba mukazi nnyabo kati nga gwe bw'olaze a very beautiful woman. Oh, thank you. Definitely mba neerimba bwe ndowooza nti teriyo basajja bakwegwanyiza. Ate kati abasajja bakwana balungi bokka. Sigamye muno. Genda ku Facebook kuli abayindi. Era omukyala oba oliyo nga tebakuwaanangako. Gulawo Facebook account. Abayindi bawaana sweet. Tebaliiko byo buli mulungi oba ofalala otya. So yeah. Nti nze ndeese ekikyo nti andi okukireeta bwe nti oli mukyala mulungi ngamba buli muntu yenna ali mu kifo kyange asobola okutunuulira mukyala we era n'amugamba nga kyenjogera ate wakwana waaki wasa waaki nti mulungi nti so kyengamba nti buli muntu beauty lies in the hands of the beholder. The beholder. Okay. Nimba. Kakati nti toliyo mukyala ayinza kubeerawo nga teriyo bamugambako. Andi abasajja bawaana? I know. Abasajja bawaana. Abasajja balina obukodyo? N'abakazi otuwaana. Naye ate ekyoyogedde gyakukanya naawe. Waliwo omukyala eri ku Kampala Road bambi. Ali disabled atambuza mikono n'amagulu. Basically nga bw'omuyitako gwe ng'omukyala oba omusaasi omukwatiro kimugamba mbi omukyala ono biki you know era nga omuwayo ne kyosobodde but nga obeera shocked nga omusanze ayina abaana ne weebuuza omukyala ono abaana bano abazaala atya abato omukyala oyo nga omubuuza agase bonna abanzalamu babbeeyi bapakinga wano emmotoka teri mukyala mubi ekyo nakikkiriza teri mukazi mubi so mbadde nsaye ku nsonga yange nti essimu y'omusajja katungulu nga wembagamba nga kyakola Twezimbe munne nga abantu bakebeera ddala amasimu okitegeera kubanga waliwo abantu abatatekamu password essimu yagireka eri awo nagirekawo buli omu ng'amanyi eyiye omukyala amanyi password y'omwami mwami amanyi password ya mukyala we so basically ng'obufumbo bwe butambula bwe buti kaakati kyenzirayo ku kiri nti ng'abantu bakaabye ogakaabye aga messages ezo okitegeera so watuukira ku gino emyaka tokyanoba osazeewo okusigalamu mu bufumbo kuza abaana and everything ogamba wange
biki byagenda okulaba ekipya ate ngende mu kintu ekipya ate njige kati tuuka ekiseera tukubuuliridde ffe kati ngoyo gwe nagamba simu y'omusajja Katungulu gyesonyere ddala kyakulaga ky'oba olaba. Nze bwe nali nfumbirwa taata wange yaŋŋamba mwana wange mwami Kalibbala yaŋŋamba mwana wange omwami Kasabandula olugero n'afuluma taba wuwo bwadda mwanirize nga tamanyi kyonna kyava kukola mwanirize weejage oyo wuwo ate kyotategedde tekikulemyanga kulya mmere nti bw'onoonyereza ennyo enkoko byeridde ekulema okulya ate ddala gwe mwami wange engeri gye weekanasaamu enkoko bw'otegera nti yagezeko mu kabuyonjo nebojjabojja nga gye basse kakati n'agamba nti bw'onoonyeza ennyo enkoko byebuzze tojja bbirya. So omukyalo ono bw'afuna abantu abamwagala ne bamutuuza ne bamubuulira ku bantu kakati nze nja kweteeka mu myaka ejja abakyala kati ababuulirira abakazi nti ne mumutuusa ne mugamba ne kakati olina pulaani ki nti sirina omwami no bw'omuleka ogenda kukola ki nti nzira waffe abaana bano b'omuzaddemu bagenda kubeera batya wajjukira abaana bano babeera damage mu bufumbo nga buvuddewo nti sina kati lwaki toguma n'omwami it's better okuba ne sitaani gw'omanyi than malayika gw'otomanyi ogenda kuddayo obuto ono omunnyonnyole kati oli omubiri ekibuto kiyise ebbeeri akuleega nejjukira oli wamufumbire tonaleega kati ologera nako omunnyonnyola everything from the start jakettaala kakati netungamba nti atuukamu egyo emyaka 4 gye twogeddeko nga ngamo baagubye kati atandika okuteekawo n'agamba mu butuufu kakati emyaka gino gye ndimu kyakusalawo kubanga ebirwadde bitandika okwesomba sukaali pressure ate oyagala kukuza zaddi likusigaza mu bufumbo kati ogamba naye kakati ntandika okunojja alaziwa akoze eki pressure sijja gyetaaga kati bwetandika okulekeraawo ate ogera okolayo omuntu atereera kati awo omukyala wagambira nagamba ekimala kati kanonda ebinnyamba oba akomyewo oba takomyewo kati amanyi obulamu buli mu mikono gye katunulire abaana bawe kati wali wenjagadde okwongeza ku mukyala bwane kawogambe 50-50 ne mwami bwanike si byandeese leero ekikundeesezza bintu byoyogedde birungi tujja kufunayo shot bitambuza obulamu bw'ensi olwaleero mbadde nsaba bulungi mwami bwanika kubanga omanyi lwaki nyambadde black leero ndi mukungubagira abaana abaafiiridde mu bbaasi eyabadde bajja ku Sipi Falls abaana bano bali basomera Ndejje by St. Joseph's King David Ndejje abaana abato kubanga emyaka gye balimu bana primary so twaddeko omwana aweza emyaka 15 okitegeera kale babaako naye bonna abasinga baddemu egyo emyaka emito gye tumanyi nti emyaka emito ate bweba nassale nga bagambye mwetandikira ku nassale so basically kikinyambaza black olunaku olwaleero nasuze bubi mwami bwanika amawulire ago ganguddeko nempulira embeera ng'egaanye era njagala okwebaza mwami bwanika kiyinza obutawulikika bulungi naye njagala saagala kusalira muntu yena musango essaawa eno naye kiyinza obutawulikika bulungi naye nsaba onsaasire ono nze njogera nga nze era nga bwe nakiwulidde nga nyambadde olugoye olwa black era nga omuzadde maama w'abaana 7 kubanga kino kigenda n'omuntu atali muzadde naye ng'alina abaana baakuza kuba nalabeko omukyala alaajana nga bamulekera omwana yalabika omwana si wuwe naye abadde yamusigaza nalabyeko n'omusajja yabadde akaaba nga abadde abeera n'omwana wa sisita we okitegeera so tekiriiko nti muzadde oba si muzadde naye olwo n'abantu nga tazaalangako naye ng'alina omutima omuzadde alina abaana baalabiriridde nga wadde si yamusindise so mwenna mbagasse wamu nze nina ekintu kiba nze ndi mutiitiizi so ndaba nnyo engeri abantu gye bavugamu abaana abo nga bagenda mu zi trips ezo era nze natuuzira wamu n'omwami wange naye nga bannanga abaana bange nsaba bwana gye baali agadde okugenda okulambula ku ssomero nsaba tubeetwalirenga kubanga buli Christmas twasalangawo nga famire tumanyi okutambulako nga famire
so tugende obaana baffe gye bali agadde okugenda batuukeyo. Yes, mbeera oba nga mbe selfish nti nze njagadde okukakkanya ekigundi kyange kyenna ekiwuggwa ekyo, naye in that way mbeera mpulira nga ndi safe nga n'omwana wange ali safe. Abaana kibaluma kubanga abaana baffe bonna n'abaana bakulu abali bakaaba balaga naye ffe twagala bakwano baffe basasudde ebiki bakwano baffe batusekeredde tufazadde baffe tasasulira, naye twagala tujja kendayo olw'ensonga kino nkitya nnyo. Newankubadde naffe wala twali nabo abasobola okufuna akabenje kubanga jagamba tikyogamba bw'oba ogeze nabo tebasobola kufuna akabenje, naye kirina bwe kiwulikikamu nga waakiri kubanga kati nze nsigala neebuuza nga oba singa namuganye oba singa asasudde oba singa, naye kirina engeri gye kikola ki gye kinzikakkanya nti nafunye akabenje nabo. So taata wange leero kye kituleese wano okwogera ku strips zino ez'amasomero n'okusaasira abo bonna abaafiiriddwa abaana. Tusaasira abazadde bonna abaafiiriddwa abaana ne ba-guardians bonna mu kabenje ako. Of course bonna babeera bazadde tubatwalira mu tulu bali abazadde. Abasomesa ng'opoozinze sigenda kusaasira basomesa bwalikaleka kukola mpisambi kuba ngenda kukinnyonnyola. Abasomesa n'abakulu b'amasomero ne officials ba ministry y'ebyenjigiriza kubanga mu baasi baŋŋambye mbu siri mukakafu naye I stand to be corrected nti bone director agendeddemu mbu sigakakasa. We tutuukidde ku kino ekyabaddewo ddala ennaku ezo ku luguudo oluva e Kapchora we tutuukidde wano ng'omuwendo gw'abantu abakafa tegunnaba kukakasibwa kubanga amawulire nga gakajja ku babadde bafudde babadde batugambye abaana 23 babadde bafiiridde, naye abaana abalala bagenze bafa. So omuwendo guteeberezebwa okuba nti abaana babadde mu baasi nga basukka 8 gujja kubeerawo. Saagala ekisookera ddala nti mu byonna njagala okusooka okuvumirira abantu baffe bannayuganda n'engeri gye tukolamu ekigambo kikwatagana n'okubika amawulire ago nga gazze naddala ku mitimbagano gye tuyita zisabyalo. Egyo giyita zisabyalo. Olina gye nagamba abaffe nga tolina shuwa oba Tony gy'ayogereramu ya ssanyu yaki abaffe gempulidde simanyi bamatuufu naye mbu waliwo baasi egudde ebadde ereesa abaana oba bafiiridde banaye kyempulidde simanyi koma. Olina agamba nti abaana ba King David bonna bafudde ng'alinga bw'oba olina abaana badde bageze kulambula abaana bafu. Abantu balwadde bakwano, abantu balwadde ojja kukutula omuzadde omutima ate ng'omwana we tafudde naye ate omuzadde afe. It is bad engeri gye tukozesaamu emikutu gizisabyalo kwegamba bannayuganda mu mikutu gino ate naddala abantu abakulu si n'abaana bato abantu abakulu tuli ku John Kamuleta kiki ndaba kuki nno bannange tuli ku ndaba kuki omuntu gamba nti kakubidde wakugamba oli najjayo buli muntu afuba okulaba nti aripootinga nga yasoose naye ekyo kikyangu ngambye nti olumu maybe tulituukawo ku mikutu egyo tujja nga bwogambye shares mu tujja kuleeta twogereko engeri gye tukozesa emikutu egyo lumu tujja kireetu kyesibeko tulage turipootinga tutya essanyu turipootinga tutya ensonga bwe beekwatagana na byawaka turipootinga tutya ensonga bwe beekwatagana na bya banneiba turipootinga tutya ensonga ng'oyagala kuyigiriza ggwanga okuva mu nsonga gy'oripootinga n'ebifaanana bwe bityo. Naye nsaasidde abazadde okusingira ddala ne bannayuganda okutwaliza awamu kakati bali abalala tulubale twandibadde tusaasira lwaki ndirese nja kuwa ensonga zange nti obubenje buno ekisooka gwe bw'obadde osaasira okomye ku oyo bw'obadde onnyonnyola okomye ku kya trip okugenda mu trip nze ntandikira ddala okuva mu kusomba abaana batwala ku ssomero n'okubajja ku masomero emmotoka ezisomba abaana okubatwala ku masomero nezibazza ku masomero. Amazima gali nti ensi zettunuulira ne tulowooza mbu zaakula zaatuleka bino baba baabiyitamu en education system gye tulowooza mbu gye tuzimba etambula bweti kati bo baabiyitamu mu kusooka era nabo kyali nti buli kidduka kisobola okuvuga omwana w'essomero bwe baakiraba mbu tekisobola kubeera bwe kityo ne basalawo ne badesignatinga
sukulu van ebeera sukulu van zirina shape zaazo zirina kala zaazo n'abavuzi baazo abakimanyi bulungi nti avuga baana tavuga basaabaze ba wasiwasi naye okeera ku musajja eyavuze abantu n'abatwala e Kapchorwa ku makya abantu yabatutte lwaggulo kiro ku makya n'omugamba kati zza abaana e Kampala ye obwongo bwe buba bukyamugamba nti bwe waba waliwo omusaabaze yaze namugamba musajja sambyako nina kaddiru k'engoba obwongo bwe buba bukyamugamba nti awo nayiteyo nga ndi mwana eggulo naye kati nja kuyitawo nga ndi mwana nti ekyo kikyamu bukya wakati ku nsonga eyo nti omuntu oyo yaba avuze bbaasi eyo oluusi nga oba ali ku kibaluwa tomaze kukebera biwandiiko bimukwatako ddala ali supposed kuvuga bantu oba alina kuvuga bisolo genda maaso kubanga oli aba yamuwadde emmotoka ng'oluusi oli yafunye omulimu tagenda kubeera mu wasiwasi wa booking biteebereze not particularly tuli ku kino naye bwe batyo bwe babikola wakati bw'otunuulira bye twawuliddemu eno emmotoka bagambye nti at some point emmotoka yabadde efudde ne batuuka okugamba driver ne baleeta bamakanika ti driver ne bamugamba nti oba tukyusemu tufune emmotoka endala nti nainsistinga n'agamba kati kiteredde ate emmotoka nze ngibasinzeemu byambu naye byonna obirabira ddala nga waliwo ebyembu nga mu ggwanga lyaffe nga biba bisoboka kiruma okuddiranga abaana ne tubatambuliza mu mmotoka ezitwala esaabaza abantu abakulu si bantu bokka ezisaabaza ente zisaba emmotoka eky'abantu kyekisinga okubeera okumpi naye tetuli syoba emmotoka olwaleero ne bwakeera nga emmotoka ebadde etutte ente bweti eziiyeeyo omuntu asobola ogigamba ntwalira abaana bange ne bagiyiwako wali amazzi ne bagyozaako obusa netwala abaana emmotoka eyinza okuba ebadde etwala scrap nedda ng'egambye abaana mubajyaamu nti bajyaamu kasita bwa nassale bujja kweyiwa omwo nedda netwala abaana omuntu aŋŋambe nti nnimba ku kyeyuganda ye bazikeberako ddi MOTA wulira nakyenjogedde baali baleese ebikebera emmotoka buli luguudo baali bazimbyewo naye ne babiyimiriza bw'otunuulira twali okusinziira ku buyinza kigambibwa nti bagamba tetwali ready nti olwaleero bwe bayimiriza bwe bakola ekirina okukolebwa mu kiwandiise MOT era bwe kiri MOT nti bwe bakikola nga bwe kirina okukolebwa oyinza okwesanga nga ku mmotoka eziri ku luguudo mu Uganda kusigaddeko ebitundu 6 ku buli 100 ebitundu 4 tebisobola so kyali kiyinza ndowooza obutateekawo mbeera nnungi naye naddala ekya MOT okubeera effective obulungi kirina kutandikira mu mmotoka mu kugula mmotoka mu ggwanga emmotoka ezikkirizibwa okuyingira eggwanga tezirina kuba mu ttulubaki we kirina okutandikira nti bw'otunuulira obubenje obwakabeerawo mu kaseera wakati wa 2024 ne 2026 obw'emmotoka bungi kyannaku nti kano kagenza okubeerawo nga wiiki tennawera nnamba nga train nga bus etomedde train manyi mu train mu mateeka g'okuvuga ku kkubo gwogitomera kebere nga yezze kubona kyali clear clip eno eragira ddala nga train etomera bus nekyali clear kubanga ate ekyomukisa omulungi nti owa train baalina okumuyimiriza bamuyimiriza manya owa baasi bamuyimiriza omusajja bano bawaddeni ba train yalabika nga ajja bw'ati n'ayimiriza baasi owa baasi ndowooza n'alowooza mbw awo ojja kuyitawo mangu kyekiri kyeggambye naawe kyoyogedde nti omusajja aba avuga bamuwadde kibaluwa kuba avuga baasi eyo buli lunaku aba tali yafunye nga kaholiday n'agamba nti enkya sigenda kulepukana nnyo kiziwe wange naye amanyi ovuga avuga booda aba booda mu nsonyiwe avuga booda omanyi omwana ayinza okuwugula ati nakuwugula ati n'agamba yiisha yo train weneeyitewo nja kuba mbuuse ebiseewo n'atamanya nti ali bannange n'olaba omuzadde n'osaasira muzadde muno n'omugamba mukwano mukama akusiba ekimyu ekyayamba mu ekyo ekya train ndowooza abafiira mu kya bus ne train omuwendo tegwali munene but era still waliwo era baafa newabawomu abafudde kubanga omuzadde aba aluzinze omwana w'oyo kati ntuuka ku kino kyobadde ogamba ekyobutasasira n'okapaakingira n'okasiibula kakupeesa ssente oluusi wali tolina nazina n'ozeewola osanyusa akaanako ate weŋŋambira nti lwaki nsaba kutandikira ku ministry
oba ab'ebyenjigiriza bandibadde baawera dda ebintu bino ebyokutambuza abaana bwe bati. Naffe era twakula twagendanga okulambula, twagendanga ejjinja, school track. Anti era twali tetunnatuuka kubeera bwe tutyo. Bwe bakubuulira obubenje obwaliwo obureporting bwaliwo, akabenje akasinga okwogerwako ak'emmotoka mu biseera ebikadde kali 1964. Emmotoka ya St Mary's Loole yali etisse abaana nga bava mu kusoma, ndoza bali bava mu kusoma. Kigambibwa oba ne former vice president yaliko ku mmotoka eyo ekitiibwa Edward II, I'm not sure, naye kigambibwa nti emmotoka eyo yatomeregana ne convoy ya ndoza ya minister wa Obote ebiseera ebyo. Obote ki? Obote 1 Obote 1 ne batomeregana. Bwe batomeregana era abaana n'abasinga okufa wadde Loole yawandagaza abaana ne bagwa eri. Abalala abaafu oba n'abaafuna obulabe bava ku basirikale engeri gye beeyisamu nga kibaddewo. Naye ke kabenje akareporting akali major akaliwo mu myaka egyo emikadde. So biri ebiseera byaffe byoyogerako mu twatambulanga ku Loole ng'abazivuga babuvunaanyizibwa. Njagala omubuulire emirundi emeka gye walabanga mu biseera byaffe ebikadde n'okwedda emabega nga baleese emmotoka endala omuntu ng'alabika si wa buvunaanyizibwa nga yagenda okuvuga. Abaana babanga baleese emmotoka endala ng'ebeera ya kitongole kya gavumenti. Actually ffe twabanga ne school bus oba school van nga muzisonda wano ng'omwana oyingira mwasondanga zivaani ne zibaasi. Ate n'ekirala nti kale tuyinza okati twaba na bubenje bungi ffe nga tukula kwala n'abantu abalina emmotoka tebaali bangi nga kati osanga famire emu ng'erinamu emmotoka abantu nga muli kati nga bwe tulya famire abantu 9 ng'abantu 5 balina emmotoka. Nti zivuddeko obubenje obungi. Anti kyentegeeza nti n'emmotoka nnyingi ku makubo okitegeera. Kati mbwenu yatomeriganye na mmotoka badde nsaba nenda kwakanako naawe mukyala Bwanika olw'ensonga nti nze mukyala Bwanika nze ndi hosti. Nze mukyala Bwanika mufaananye host. Otyo nti kyeŋŋamba nti nedda tesaagala nitukwasa kya mmotoka. Tulina ensi nga Japan n'ensi endala ezaakula nga batusinze emmotoka. Wabeerawo obubenje obufaanana bwe buti buli lunaku. Kano akabenje k'emmotoka buno obubenje obubiri bwe twogeddeko obusembyeyo bwabadde na mmotoka ku mmotoka tulwokuba emmotoka nnyingi ku kkubo. So nze ekimmotoka kubeera ennyingi ndowooza tukijjeewo naye ekyokuvugisa n'obutabeera na regulations obutabeera na mateeka we tuba tutandikiraawo. Ministry y'ebyenjigiriza, ministry y'ebyentambula ndiweevaayo neebaako kyekola. Embeera eriwo nga gye twogeddeko abaana embeera gye batambuliramu ennaku nga bbiri emabega nabadde ndabye clip ya minisita w'ebyenjigiriza. Yabadde wabyanjigiriza wabyantambula omukyala omu ku bapya. Omukyala ndoza yabadde wabyantambula yabadde ayimiriza Costa era yabadde etwala abaana kulambula nga Costa erina okutwala abantu 35 erimu abaana 7 n'agambye no tejjagge nsonyiwako host olaga wasebo tusigala tukuwulira kasita era obogeze okuba kasimu tujja kukawulira ku mpewo. Anyways kyokka nga ate ffe luli twafunanga ba inspectors abo abajjanga ku masomero ne bakebera ne tuka mu ffumbiro ne bagenda wawonna ne vaani ne bazikebera ne classrooms ne bamanya abaana bemeka abatuddemu. Naye kati nga tuzze ku kino ekyokutambula nze nali ndabyeko n'amaaso gange. Shato ku makya bino binakera nga ogenda okukola morning show nempitako ku misinde ng'edduka kaweewo wallahi nendaba essomero lyesomesa kirungi nali ndimanyi nenkuya director y'essimu yangamba bannange kwa mukwano gwange ne mugamba mukwano omwana avuga emmotoka ku makya essaawa zino 11:30 obudde saali bufuddeko newankubadde akedde nnyo waliwo ensonga zemuwandowooza naye ng'agivuga bubi. Emmotoka ayingira buyingizi kkubo naga wasirikire kamugatteko ng'akuba essimu ng'agaana ogikwata namugamba ate kakati era ayinza okupanikinga kubanga kati avuga. Namugamba ati kati w'omusangidde wagenda mmanyi omwana gwagenda okukima era mu dakiika wese ajja kuba atuuseewo kaka nkwegayiridde wadda bwe nzizamu ne nkubakwata ng'atuuka nga nkubira nga mugattako. Namugamba kegundi oliwa maate mubanya kutuuka n'ogundi ayingira nti bw'obadde ogenda oyitiddewa
bw'obadde oyita bwoti ogize bwe ekitalo okirabye lwaki okiyiseemu kola bwoti madde nsaba lindako awo wooli wennyini awo tovaawo kanzije we yagimugirako ebisumuluzo there and then. Kati mu ekyo wali ogambye bwe njogedde ku kyokera muto kifuddeeko njagala okubuulira host nti ndoza amateeka tegabakkiriza ati wasobanza gwagambye nabadde njogerako ne mukyala bwanika ngalabika nga ali ewala naye nti ekyokeera lwaki nkivumirira okeera ennyo gwe wakeera okumala emyaka egisoba mu 6 ng'okeera otulo tw'okumakya tetuggwamu omuntu amulaba ng'avuga emmotoka naye nga yeebase lwaki ministry njagala okugitandikira okuva ku baana sigenda gitandikira nze ku trip ng'abantu bagize nze ngitandikira okuva ku baana be batuuza mu zikosta abakindagaateni abaddekea ne babakeza ssaawa 11 babazunza abasajja bavuga emmotoka ezo nga bwe baagala emmotoka ezo nnyingi eziwabye by the way nga tezisiba oziyitako ku makya kizibu okuvuga omwaka ne gugwaho notasanga mmotoka yawabye nga tesiba egulidde mu ekitegeeza emmotoka nfu nze nsabira ddala mu byonna ministry y'ebyenjigiriza 1 amateeka g'abaana mu ntambula y'emmotoka tegawukana n'amateeka g'abantu balala emmotoka bw'eba erina okutwala ekisooka nti babutikka it is high time tufunye emmotoka nga z'amasomero era emmotoka ebeere designated bulungi nti eno yasomero webale nnyo school children tetwala bantu tetwala nte tetwala nkoko nti ate nga ne munda bagikoze nga y'abaana nga bakola emmotoka z'empaka bwe zinokuba n'agivuga abeerenga ne special training ey'abaana nti ono driver mutendera ogusooka mutendera guno mutendera guno si kujjoli nti gundi yeyavuganga taxi zaffe ffenna yavuganga taxi za taata wange n'omuleeta avuga emmotoka ekyo kibeere bwe kityo kyekisooka ekyokubiri emmotoka bw'eba etwala abaana nga erina okutwala abaana 35 etwala 35 ekirala kye nandisabye ministry nga ate kikulu tewali nsonga lwaki omwana asula emutundwe n'asomera n'alya nga bamutwala butwazi nga tali mu kisulo ekyo kiri kuffe bazadde anti kitandikire mu ministry omwana bwe baba bamuwa ekifo bamubuuze obeera abazadde bo bali ludda nkubuulira amazima mwami Bwanika nkubuulire olaba bwe kiri yes nti omuzadde nze Ruth bwe najja okufunira omwana wange Charles ekifo nja kwagala mutwale mu kifo mwe mmanyi nti ajja kujja ngambe mami mukwano gwange William bamuleeta ku ssomero bweti ne bweriti abeere nnyo omwana avudde ku ssomero bannange ate ng'ali njagala kukeberera mu backpack ye omwana oyo tabanga atwala ebintu bya taata we yali smart bulala naye ayinza okuba nga yayiseemu n'agenda n'azannya obadde ogamba nti omwana Charles ajja kukalira mami njagala otwale ku ssomero eri mukwano gwange William gy'asomera kati olw'okuba nti bano these are family friends maama nze nja kwagala omwana wange mutwalire gy'ayagala nze maama ngende nsaba ekifo nannyini essomero njagala omuwolereza tajja kugoba ssente naye nga nze muzadde nayabadde kirungi nnyo omwana ng'omusomeza mu area mwali nzira kulira ensonga yeyokkeera nti bw'abanga ali mu area mwennyini omwana mwasomera nga tuli empigi ku bikondo omwana nge n'asomera empigi ku bikondo nti essomero lijja kuggulawo omwana atuuke ku ssomero ssaawa 2 avaako ssaawa 1 ssaawa 2 abe nga atuuse ku ssomero naye bwe mba nga nze Ruth n'akajanja kange njagala omwana wange mutwale omwana wange Nakayi gy'asomeza omwana we Nakayi njagala tubeere nga tusoomusinkana omwana njagala mutwale Nakayi gy'ali nze nja omutwalayo nze ntandikidde kukinenya ku ministry ministry bw'eneeyisa poliisi eyo ow'essomero ajja kukikola empigi ku bikondo olabawo waliwo abaana basobola okugenda mu buli kategole ya ssomero eriwo bw'oba owulira nga omwana we oyagala asomere wa Nakayi gy'asomera mukyala Nakayi alitokosa gy'asomera omwana abaana bammwe mwekuulemu omupango mubatwale mu kisulo kituufu nzikaanya naye
okuva gwe mpigi ku bikondo otwale omwana wo olwokuba alitokosa amusomesereza ewa bbaasa kati naawe ewa bbaasa we bayitawo batya essomero lwaki baasa omuwalana basanga munnange lwaki anti badde saawa muteekamu eno gundi like you know kumentioninga mu nga tukyali mu kino jo tetulogerako mu bibi kuba yetanatwala ate by the way yalina ne shuttles eziri designated baana basomeseza like abantu abatwala abaana abato bebagitulamu so nti gwokumujja empigi ku bikondo ajja asomere mu lya bbaasa olw'okuba nenakaya etokosa waleese nedda okujjako ng'essomero eryo lya bbaasa lya kisulo mwamuleeta abaana bammwe basisinkana ate ne bbaasa alina ekisulo kati mbalete basisinkane naye nze ngamba ebeere poliisi kino biyinza okuba biri wala ndyogere kijja kubanga balina ekisulo bayanedde ne shuttles bazirina bweziri ate n'abaana basulayo okitegeera ate balina bangi tulyogedde landmark ne landmark waliwo ne manyi landmark erya wano ne oba nerya Sala Joy bana Solai tusigale ku landmark kyengamba nti ministry etandike nga emalayo manya ng'egamba abazadde basomeseza abaana tuyige enkola ey'okusomeseza abaana mu bitundu byaffe ekyo kijja tuyamba shato obutatambula lugendo naye gwe njagala okuba kafaananyi nga basomba abaana okuva empigi ku bikondo bamuleeta asomere ennaalya buli lunaku ekyo kyekisooka bamukyayo sawa mmeka 9 gwakiro ba 10 9 gwakiro omwana oyo yabaye basa sawa mmeka balwawo n'okwebaka yavuga ye omubalirira sawa mmeka kuba jjukira yabaleese olw'eggulu limu kati ate abakimye ku makya ye abaye basa sawa mmeka nga yasiibye azungu bw'ava empigi ku bikondo jamuwaawo n'amukwata n'amuyita mugoloza aba ye yeebase atuuka awaka ate omukyala n'amubaka ova mu bwenzi ova mu biki naye bakanga musajja watali stress ku makyakera n'obusungu bwonna bwe mmala okunenya ministry ku ekyo nziramu okunenya ministry olw'okulema okuregulatinga amasomero amasomero mu Uganda gafuuse business China omwezi gumu emabega China yayisizza ekiteeso n'esalawo amasomero nga egajje mu business ezikolebwa abantu ba bulijjo amasomero you begin a school bw'oba owulira nga oli wa kitalo nnyo likwase gavumenti ng'omuntu bw'okwata church bw'omuzikiti n'ogamba nguzimbye ngukwasiza abasiraamu nguzimbye community bw'ozimba essomero ng'obadde owulira ofiirawo nnyo oyagala essomero likwase gavumenti China yajje eyo poliisi yagireese kati ekyo kyali kizibu olwaleero kizibu okugamba abantu abakuteesereza bino baziteeka mu education mu byenjigiriza nti business bagitte kale tebagitta naye wabeerewo strict measures policies eziri strict abaana batambula batya ddi lwe bafuna trip bakola ki naye amazima tuli mu masomero bala ng'amasomero mukeera ku makya musasula school fees zakakadde kamu n'ekitundu plus kale ne bwe giba $50,000 basasula $50,000 ezo ssente ne zibeerayo nga za ssomero okuddukanya abaana bagenda kubeerayo n'okusomesa abaana ne mukimala ekyo amasomero agamu ag'ebisulo ne gagamba abaana tebaleeta ekyokulya kyonna wadde kaswiti akatono bwe kati kabalinga mutta abaana baffe fine tukkiriza ne galyoka gakola kantini kati ate olwo ne gata regulatinga pocket manager mu abaana omwana n'abasaba sente oluusi ne baba bazisabye nga abaana si bazeeterekera amasomero bazitereka tezibeerako nti anaalyangayo 10 ffe twakulira mu masomero nga tebatukkiriza ssente naye amasomero agamu ge bakkiriza nga ssente ne baziwaayo mu administration nga bazipima nga bagamba omwana ajja kulya nnusu 2 baziwa bbaasa bibiri era nga bibiri babibala ne bagamba nti alina emyezi 3 ajja kulya webale nnyo naye ezaleero batuganye okutwala ebyokulya ne bakola kantini ne bagistrokinga ng'esinga ne supermarket eri waffe empigi ku bikondo abaana ne babeera mulingo omwana akeera ku makya waliwo amasomero ng'omwana akeera ku makya nga buli lunaku alina baagulira crate ya soda aba yajja ne ssente mmeka ku ssomero mu masomero agamu mbadde abaana abeetaba ku committing suicides betuwulidde batugamba mu bimu ku byessa abaana nti omwana yasaba bazadde be pocket money ne bamugaana oba ne bamukomako n'awulira nga kimuyitiriddeko talina kyagenda kugamba boyfriend oba girlfriend mu birawo byabadde ayagala omugulira omwana ne yetta without regulating ministry wentandikira nti teregulatinze bino kantini ne zibeerawo kantini zibeera z'abakulu b'amasomero oba mukyala we bw'abanga mukulu w'essomero mukyala kantini nebeera managed by omwana we kizibwewe kantini ne ziryoka zikola ssente bakutuma pocket money
nga mu butuufu olabira ddala pocket money abeerayo. Ffe tulina ebintu bye twalyanga ku ssomero nga bibira bimanyiddwa: embulugunya, namungodi, ebitumbuuwa, muwogo aliko ekinzaali, sumbuuse ez'omuceere, yes budadiizi. Ebintu kati bikyuseemu. Ng'oyo ayongereza ku ekyo nti kantini zino weeziri tetuzivumirira era ddala, naye ate abaana mbabwa emmere entono. Nze omwana wange recently yaŋŋamba, mami batukena akamere, bassaako akamere nga n'omwana w'emyezi 6 takkuta. Ate ng'abaana bali mu adolescence, oba omwana ali mu P6, ali mu P4, ali mu senior 2, ali mu senior 5, bali mu adolescence, bali mu myaka so lwaki bakikola ekyo? Ndowooza kantini esobola okukola ki? Oh dear, not funny. Kantini ekyo nakyo nkiteeka ku ministry. Naye ekiri ekyokugamba nti no relative yabeeramu oba nannyini ssomero, ekyo sikirinako bukakafu. Nkirinako. Ne bwe baŋŋamba nga menye tugende bugenzi mu masomero gonna, gwe mbuulira ssomero nti lyerino ebeera ya headmistress oba ya headmaster oba ya mukyala we oba ya mwami we oba ya mwana we oba kizibwe we oba mulamu we, mulamu w'omu ku bo bwebeera. Ne tuva ku ezo zi kantini bakoze ebyokulya babikoze bwe batyo nga nawe bw'oyogedde kibadde simanyi nti emmere lwaki bagisalako baba obumere obw'obutakkuta basobole okugenda ku kantini. Kantini n'ebeera na ya bbeeyi. Ebintu biri byenkumenyedde naawe n'oyogera muwogo olabyemu kibiiki, naye olwaleero tunuulira ebintu ebiriibwa abaana baffe ku ssomero. Ku kantini kyesigadde kye bagattako ne balyoka baleeta ne bagaba ziri contracts ez'abantu abasiikirawo ku ssomero. Basiika Rolex, basiika ebitumbuuwa, basiika date chicken, ne babawa buliizi ne babisiikira ku ssomero. Tebafudde ku butto, tebafuddeeyo butto ono gwafumbisa amugyewa. Y'ensonga lwaki olaba nti amasomero abaana baffe abasinga mu masomero gye balina alusaazi. Ffe alusaazi twazifuna tulina myaka ki? Ffe twakula tumanya alusaazi ndwadde z'abagagga. Ne kati omwana abeera mu P5 ng'omwana alina alusaazi. Olw'embeera gye bataddewo era abo bonna abo abatunda date chicken na biki bannannyini masomero babateekayo. Ministry tekiyingiddeemu. Wagambye luli nti ministry basindikanga ba inspectors ku mmere gye bagira. Wano twakalaba ba inspectors bameka okuva mu ministry nga bazze okulambula kantini biki ebirimu. Biki bibalya. Olwaleero ajja gamba bibaliisa abaana bibakiriza abaana. Senga mu P1 nga batwebasa. Ku lunch time nga baga mwebake mu. Yes. Ate nga muddayo nga mutuka temumalaako na lunaku lulamba nga musoma. Omwana wa P2 n'asoma paka lwaggulu. N'asoma okuva ssaawa 2 paka ssaawa 12. Omwana atuka P4 nga naye yeetika ebitabo alinga wa P7. What is that? Tukola bizungirizi bye byatandise okukolebwa mu Uganda nti kakati bye byeyongeddeko. N'ensi ezaakula abaana basoma n'asoma okuva ku ssaawa 2 ne bakoma ssaawa 9. Ffe tukyasomesa abaana okuva ssaawa 1 paka ssaawa 1. Omwana asoma nga nawe omuntu omukulu tosobola kukola ku mulimu kukola n'okola okuva ku makya ssaawa 1 paka ssaawa 1 yakawungezi ng'omutwe gukyali soba. Aye ne baluka ne bagamba bwanti badde awaka tebakola homework ate abali mu kisulo nabo nga tosobola competinga nabo. Mukwano homework ani ababa atuma muwa abaana bannange omwana atuuka waka n'omusaasa alina okukola homework n'akaaba n'okaaba aganya okulya asokole homework n'abeera abaana ffe bali depressed. Lwa bitabo bitandika nga abana ne beetamu okusoma n'abanga tasoma nti abadde asomerera busawo nga tabusoma nti abwagala nnyo naye ng'alabanga ekibonerezo ekimuteereddwako. Awo wonna nnenyani nkyali ku ministry kati nenzijja ku masomero gennyini. Lwaki mu baafiiriddwa sisaasidde b'amasomero be babadde bakola ssente mu tripu zino bwe bamala okuva eri nga school fees kye sikugambye zezi uniform obadde Bulaaya. Yogera amazima bw'obeera mu area nti oli mu katundu mu kabuga bwe kati Manchester uniform zaawukana nnyo kala zaazo. Just badges. Osanga black na grey. Ozigulawa ezisinga? Ozigula mu supermarket. Nzina abalunga bali mu gundi mu supermarkets. Nti ogenda mu supermarket sikaati ey'essomero esomebwa ey'essomero eri nti yaggwanga nti oyingira mu supermarket n'ogula sikaati eya black nga mulimu essomero sikaati y'essomero nga za black oba za grey. Bagita batya? Sainsbury. Yes. Oyo nga ya ssomero nga uniform ziri uniform nga ziri uniform. Kale mulimu ne stores eza uniform naye nga nazirira baziteekayo okitegera nti colors ezimu design zezimu tebagenda kukyusa ne buli ssomero e Uganda ne lireeta design eyalyo olw'okuba amasomero bannannyini masomero baagala okubbiramu
ne balyoka babaguza uniform ne balyoka bazaawula okuva ku P1 P2 eyo uniform ndala P3 P4 uniform ndala P5 P6 uniform ndala nnyo ezo zibeera evening wear nga zoki ziri mu tuluba lyaki bazitadde wear nga anti nga ki uniform nga uniform omwana omwe awaka nabanga yambadde colors nga nnya paka wanamalako primary omwana ne bwana balina okitegeera kati awo ne bazibira era ezo osanga nga balina tende ezo mukyala wa headmaster oba baba wa headmaster ate baba abaana babiri bayinza okuba basomera mu ssomero lyerimu yes. ono tasobola kusoma muzino azisa omupiwa azitereke aziwe munne anaziwa munne olina okugula endala era zibeerawo wano nga oyinza nokuba tonasasula fees olabira nga tonasasula fees naye nga sooka osasula eza uniform omwana ajja kwegamba nolaba obubbi theft without violence bwe bubbi obutaliimu violence kyeki obutali bwakutta mu luzungu tukiyita theft without violence nti bakola bategeka obubbi obutaliimu kukuluusanya kiranga bw'ogamba nti you steal parents legally babba abazadde nga tomenye mateeka era ekyo nakyo nkizayo ku minisitule bwe mudda ku minisitule nga babagamba anti ffe tetufunanga kwemulugunya kw'abazadde naye kati nga obubbi amazima twandibadde tubeera nti essomero bwe liba ly'ejjinja uniform ebeere y'emu bonna bambala black amasomero gawo gonna tugamanyi gambala black bakyuse kabonero amasomero bwe gabeera empigi mu bikondo uniform ebeere y'emu era nyingira mu supermarket nengula sikaati nga nguze sikaati naye nze ninako omwana gwe natwala mu primary kale kanneme kujoogereyo kanjitaase nenva ewaka nga mutwala agenda mu kisulo nenva ewaka ssaawa 2 ez'okumakya nentuuka ku ssomero ssaawa 11 naye ng'ekyantuusa ku ssomero ssaawa 11 okuva empigi ku bikondo okutuuka we twatuuka nagenda nnoonya baketi nga baatugambye nti bano be muleeta aba P1 balina kuba na baketi ya kala bweti ne nnoonya baketi eya kala eyo nga buli dduuka buli awali edduuka ngenda nyimirirawo nga baketi sigiraba kati nate oli ku baketi kubanga osobola okufuna kala eyo naye waliwo kibagamba ekizigo kye twagala ojja kuleeta ekizigo kyakya Ruth Skin Care kibiki ojja kuleeta Ruth Baby Jelly nga bagamba Ruth gw'olina okuleeta in particular kati awo no ebyo nesinenya ministry kati n'aba amasomero kati mbadde naye nkutuukira ddala ku kino ekivuddeko kazaala bulwa amasomero bwe gamala okukola ebyo biri babitutte headmaster ne bakyala baabwe nabiki kati wano buli ssomero ne litandika buli class netandika trip zaayo aba P4 tulinayo trip tugenda ku UBC awo ne sena science tezikyalina science bakola trip ne bakola eno yakulambula zi radio na TV eno yakulambula bya Bwakabaka oyogedde soko idako sonyiwo okumenya mpoli wanika bagamba kulambuza abaana omwana wange gyasoma baya kulambula TV ne radio mbandi awo ng'omwana atuuse kyokka jjukira gyasiiba ng'atu sente baatujjeko nyingi ng'atuuse bamuleese bwe bamugye waffe bamuleese wuwo naye twamubuuza mwalidde ki baatugwidewo pirawo mu kaveera neno ye nga musanyufu alina pirawo mu kaveera ne banne naye nga sente ze baatusabye wallahi batusabye sente empitirivu nabiki basabye eza TV nabiki basabye ez'okulambula amasinzizo olubajja agende Lubaga bagende Namirembe bagende Ekibuli bwe batyo bale basabeyo kati ne balyoka batandika eza subjects waliyo trip ya geography waliyo trip ya SST waliyo ya SST waliyo context ya Oluzungu waliyo context ya math ne balyoka bagenda nga bagira abaana bwe batyo ministry ya education n'abaana bataka bafulumye bwe abaana balina okugendako egundi abaana tujja batwalako France abaana tulina batwalako e Rwanda abaana tulina batwalako Zanzibar abaana tulina batwalako ne babeera nga abasomesa balina engeri gye batulugunya abaana bano bakeera ku makya nga atandika lesson ku makya n'asooka ateeka airtime ku ssimu naawa buli mwana essimu atannaba kusasula nebanga roll call kandi aba batannaba kusasula n'asoma list n'agamba batannaba kusasula mujje wano omukuomu n'ennamba ya muzaddewo ng'ogimanyi ne balyoka batandika Daddy I am calling ogenda kulaba nga ennamba ya teacher ekuba ate teacher waagundi hello yes daddy sinaba kusasula trip trip abalala ya mmeka 8 n'ez'okulya 2 10
deadline ya gundi zenze kanza asigaddemu babu coachinga ne kakubera ko nawe mutufu no ulire kati headmaster tasobola kiyingiramu olw'ensonga abasomesa nabo babaleka bekoleremu akaabo kati bakambuze ngatategedde abaana afana bagenda ku trip for example bagenda oba wabweru wa Uganda oba bali muno mu Uganda mwennyine nyine abasomesa bano basasula obasasulaje ati tebagenda ku trip tebagenda kusula tebagenda kutuula mu motoka baba besasudde anti kuzino kwe bafissa anti ani abasasula mu essomero no kugenda ku trip kubanga buli mwana ayingira babala mutwe nga ayingira mu costa abasomesa baba bakikolanga project yaabwe eno gye wawulidde geography trip ebeerako abasomesa bana era bagenda okuzitemaatema wano okugamba nti buli mwana tumuggyeko emitwalo 10 nga bakibaze dda nti ezitumala eza transport buli musomesa buli mwana amulinako omutwalo gumu ku basomesa abana naye mwayitanga ebidongo mu masomero okitegedde buli mwana ng'amubaze nti buli mwana buli abasomesa tuli bana abasomero eryo kwezo nno oluusi oyinza nokwesanga nga kuliko eza headmaster oba deputy naye mwami bwaniko okikubye nnyo anti yagenda okuauthorizinga ate ye tebamuwe bamutemera era ogenda okwesanga kati ogenda okwesanga nga bazitemyetemye wano kati nga buli mwana bamubalidde transport ku mitwalo 10 gye mitwalo 2 kati olwo ate ne batandika onaakola ku by'emmotoka omusomesa bwanika gwe bakwasiza transport in particular n'atandika okutetenkanya basi kijaba aleeta eya layisi n'oli omwana kyeyavudde agamba mbutwalidde pirawo mu kaveera ku basomesa bano abana kuliko eyakupatanye ebyendya buli mmere bagibalidde 5,000 kati n'agimalira mu 3,000 n'ajjanga naye afissaako 2,200 okukakkana nga afunye ba service providers abali substandard basikisa bibutta ebiri awo nono owokusatu ka project bagenda bakakutulakutulamu bwe batyo ebyo byonna nnola mwami Bwanika byonna abazadde twalabigumiikiriza naye omuzadde okuyise mwoyo na mwami Bwanika nga wabinnyonnyodde no parking akaanako maama n'okasibula ne kagenda ku makyane bakuddiza amawulire nti omwana wo takomyewo ng'oluusi mukama abadde akuwadde ejjirimu bw'ati nga bazikusabye bazikanda nga balinga babadde bagamba mbu tuweereze ssente tugende tukuttira omwana tuweereze ssente tugende tukuttira omwana netulidde abaana ne ngamba mukama saasira abaana baffe netunuulira abakazi nga balaaja nabatuuse ku masomero netunuulira abakazi nga bakaabira mu ddwaliro bannange ne ngamba mukama saasira netunuulira abakazi omukazi alaaja n'agamba bannange omwana wange nze ngenda kwogera naani si bakazi bokka n'abasajja bannange balaleka gamba nti bakazi bokka n'abasajja nabo balaaja nabakabadanga bannange olowooza omusajja yabatali nabo baluma n'abasajja nze natunuulira omusajja ng'akaaba ng'agamba nti omwana abadde ava wange wasinziira okusoma mwana wa sisita wange naye ng'agamba mwannyinaze ŋŋenda mugamba nti omwana twamusasulidde agende ku tripu afiireyo ŋŋenda mugamba nti otunuulira ebintu byonna nga abakazi basuze bubi. It is bad. Notunia single mother mama yekwase omwana we bukyanga amuzaala yamuliko yagulubana yobarwadde bamulamu yagulubana ye amutadde agenda ku ssomero maama kuliyo ekintu kimu ekimusanyusa namuddiza amawulire akaana kakabadde akalama akavudde awabi akatuma ne kadda akatuma mu nnyumba nabiramu ne beewunaganya wetwasomera nga holiday bw'eba eggwako batuwa assignment ne bagamba mu next year mu class gye mugendamu mujja kusoma ku kino mujja kusoma ne ku kino mujja kusoma ku Kirembe Mines mujja kusoma ku kino ne babeeranga babawadde assignment nti abazadde mu bagambe babatwaleko ekasese era bwe baddanga mu holiday after holiday nga batubuuza twabagamba mujja bameka abagendako ne mwogera nga it is a plus trip bazituwe ffe twetwalirenga abaana baffe kijja nakutuyamba naffe okwongera okubondinga n'abaana nga tuba tutte ku trip ti abaana tubatwale after all culture y'okutwala abaana mu byalo yaggwawo kakati abazadde katwetwalirenga abaana ku trip but it is so bad. Jukira omwana bwe yatugamba bwe yatuuka kusoma n'agamba but I've been to that place n'agamba wali ogenze kusoma naffe olina okuddayo ffe nange kwetulinga ne banno kwebali and you know buli kyenva njagala kakondere owange ye yabagambirawo n'agamba bankubira essimu bwe bamalanga bamumpadde ku ssomero nti ansabe ssente nente tokikola ye n'abigaana
naye kye ŋŋamba nti gavumenti bwe kiba kisoboka poliisi ejje nze simanyi palamenti yaffe wakati ogenda kulaba nga olukiiko lw'eggwanga olukulu nga basirisa ababaka you know why kubanga ojja kwesanga nga majority baliyo mu bangi abalina amasomero nga bino byonna byenjogedde babikola yensonga lwaki tulemeddwa okutuuka okusalawo ku ssente yes poliisi tezisobola kuyita kubanga bano ebyo bye bintu bye twandibadde tudimandinga nga bannayuganda ne tukera ku makya ne tudimandinga nti biki bye tusuubira mu masomero era ababaka baffe nga beesimbyewo nga bagenda twandibadde tubabuuza bintu ng'ebyo nti mugenda tukolera ki ku poliisi okukeeza abaana ku masomero lwaki abaana baffe basoma bwe biti eritagasa omwana yeetikka ensawo wa P7 ensawo yenkana emusinga ne weights ensawo eringa eyeetisse lumonde abaana ne basoma ne tubasanga nga tuli mu takisi tulwanira takisi eziddayo ewaka ku ssaawa 2 ez'ekiro nga n'omwana bw'ali ava ku ssomero the policies fenga bannayuganda ndabye abantu mu bino nga bakaaba nga bagamba kakati gavumenti esirise no ekintu kye twandibadde tutandikirako nga bannayuganda is to demand for policies one nga bwe ŋŋambye amasomero oba abazadde batuterewo enkola nga tokkirizibwa kuwandiisa mwana abeera mpigi ku bikondo n'omuwandiisa asomere ennaalya okuggyako ng'omwana agenze mu kisulo eyo ebeere poliisi kwanza bw'oyagala kuŋŋamba nti abantu bonna ab'amaanyi basomera nnaalya bano gye basomedde mukadde waffe Erias Lukwago abadde meya w'e Kampala okumala ebbanga lyonna he is a prominent lawyer well established amanyiddwa n'ebyamateeka akasomero ke yasomeramu okesagala nakayita kasomero kubanga tekakyali kasomero essomero lye yasomeramu erya primary n'okumanyika terimanyikiddwa nga liri eyo mu Butambala eyo wala nga terimanyikiddwa he comes here nga mugundi tunuulira abantu bonna lwaki twesibanga mu kujja abana ejjebere poliisi kijja na kutuyamba okukuza amasomero g'omu bitundu byaffe ekyo kijje n'abazadde tukyappreciating nti eyo gavumenti eyakireese bw'oba owulira nga you must okutwala omwana wo mu ssomero eryawala mutwale mu kisulo but the business of shuttle okuvuga abaana okuva ku ssomero nga basussa mayiro ezisukka mu 5 nebatwala poliisi ey'okuvuga nga baasi ezitwala every Tom, Dick and Harry najja nga avuga abaana nze mbagambye abantu abamu bamanyira kuvuga nte bisolo ate nga n'ebisolo tabikkiza bivuga bubi anti byebisolo ne bwe bifo manyi tuyinza obutakibuulira nnyo ennyama tosobola kulya efudde anti kye ŋŋamba nti emmotoka y'ente ng'egudde lole y'ente ng'egudde kisigala busigazi mawulire bwe baba tewaliwo omuntu afiiriddemu nti lole y'ente yagudde naye obulumi nga buno tebubeerawo bw'omuntu okukaba bwe butyo nga bw'okaale tebubeerawo nti abantu abavuga abaana ministry ate kibi nnyo nti Afande Katumba yavuddeyo simanyi yazi ministry y'ebyenjigiriza eteekewo poliisi omuntu ng'avuga abaana alina okubeera ne driving license ey'enjawulo ku license ye kulina okubaako akeeyongerako nga bwe mukwata aba boda kati naye kateeke ku bamenyi abatwaliza abakwasa amateeka g'oku nguudo bakwata aba boda nga balina kapamiti akabulako kubanga waliwo babakwata ennyo nembuuza alina jaketi alina helmet lwaki babakwata mbo nga balina pamiti gye balina okuba nayo so kulola ba shuttle tusaba Afande Luke oweyisigire nsaba oyogereko nabwe kikwatako owabya traffic oyinebi alina kubeera works alina kubeera ministry y'ebyenjigiriza ne poliisi anti kati oyinebi nze kanyogere bange bemanyi abeera kukuwona ddala atwala eyo waffe empigi Afande oyinebi badde nsaba abatabani baffe ababeera ku nguudo ng'akutte motoka shuttle asooka ayimirize abuuze oyo alina driving permit anyway ne walaagi mubuuza temulaga driving permit eya bulijjo anti kye ŋŋamba nti bwe kinaaba kizze nga poliisi bwe nga tudimandisa bijja kubeerawo kiringa nammwe ebyo byonna bikyenjagala ogattako singa mu bino ebintu byonna ebiriwo obubenje buno bwonna wabaddewo threat y'okuwamba gavumenti singa gavumenti yavuddeyo dda mu ngeri ey'enjawulo singa mukadde waffe CDF yavuddeyo dda mu ngeri ey'enjawulo na mu kino kye tusaba government and CDF na buli yenna bwe kikwatako waveeyo mu ngeri y'enjawulo abaana basoma bubi abaana babakeeza mu masomero unnecessarily abaana balina unnecessary education the trips nyingi abazadde ebintu bya trip bibali wano bibatuga amabanja gawe bali mu bulago amabanja omuntu abatannaba kumalayo
jukira fees abatannazimalayo trip nejja confirmation najja kati ebyo byonna saabikubalidde nti babiryako saabikubalidde kati balina ekintu kye bakola ennaku zino ku visitation yes which is okay visitation babaganya okuleeta emmere that's okay babaganya okuleeta emmere ne balyoka baleeta these expensive service providers ezo fast foods ne baziyiwa mu ssomero ayi ne bajja leeti ne babawa ebintu nga tebiyidde sina ekyo kyokka nze njagala baba bazireese fast foods ezo ez'ebbeeyi kanneme zimenya manya zituwe concession otegeeza ki mu ekyo kampa ekyokulabirako nti basazeewo baleese KFC yegenda okusupplying okugaba emmere ye service provider nti KFC ebbeeyi gyengulirako bucket eri wano bagimpe nga kyanjawulo kubanga KFC eri ku sure deal market weeri batweka packaging akabaana kasomero ka bucket gye babadde batunda 6,000 wano bagimpe ngeri ku 5,000 oba 5 banzijidde basically kyotegeeza nkati nga bwe ngamba nti nga bwe twakola omukolo n'entwalayo n'engamba ngenze kufuna mazzi ne bagasaako ekifaananyi kyange bampa ku kasente akaliko wansiko kubanga ntwala amazzi mangi omulungi kati ne wano emmere yo bagiyete ne baleeta emmere baleeta ba service providers ng'emmere gye batunda ne gye baguza abaana n'abazadde ofundako n'okulya essowaani y'emmere mu Sheraton kwegamba n'omanyirirwa nti eneyinza okuba ya 3,000 nga mu Sheraton ya 5,000 ogamba baŋŋanya okuleeta emmere yawe lwaki ogamba Sheraton gamba ku papaazi yogera ku bantu baffe olyamu essowaani ku papaazi olyamu essowaani y'emmere emakindi ku papaazi ate ekirala tuyige okuba abantu bana batuleetera emmere batuuka obudde ne bayongeramu amazzi olwokuba babadde babaze ne batwongeramu akazzaawo ne bateekamu kutunnyaawo nayebamu kabuto ne kakwata waggulu awo kati naye ebyo byonna ogenda okubibala nga ba service providers bano abazze era abakulu b'essomero balina we bafunirako kwegamba kati ate ne batalondoola kulaba service provider services zawadde zezigwanidde to tell you the truth nga we twatandikidde bwe tunaaba tetuyimiriza buli mmotoka esomba ebisagazi by'ente emmotoka esomba ente emmotoka esomba embizzi emmotoka esomba enkoko emmotoka esomba abantu okubanga tugisombesa abaana obubenje obufaanana bwe butyo tukyabufuna kubanga emmotoka ezo omuntu avuga ebisagazi atuuka ekiseera engeri ebisagazi gye biba biwewuka n'abaana bano yeerabira nti kati bano baana jjukira abaana tebajja kwekwata nga bantu bakulu buli bw'ogira bwoti negira nebulekana n'ogira kati ono excitement oluusi avuga n'emmotoka talina na mwana ayinza n'okuba mu bulamu bwe tazaalanga ayinza n'okuba nga avuga emmotoka gwe baagiwadde nga y'omu kuba talabirira baana njagala okutegeeza omuntu ambulire bino byonna tubyogera abazadde bakuŋŋaanye ku ssomero lya King David endejje tewali atubuulira driver gy'ali kuba ye olwakubye ekiga ayinza okuba olwazzengulu n'adduka emisinde tewali atubuulira driver waali era teriiyo ku bubenje bwonna nina wano obubenje bwe nabadde mbikuddeko nga kankusomere mu bbiri mu mwezi ogwokutaano 2026 ekiryandongo basi y'eggulu yagwa wano wonna bwe yagwa ku baana baafiiramu na biki yatomeregana ne Fuso abaana 17 kondakita yafiirawo owa baasi ye oyo omuntu omu yafiirawo abaana 17 ne balumizibwa ababiri nga bali ddala mu mbeera nzibu tebatubuuliranga driver ali luddawo baba bamukola ki nzize 2025 mu mwezi ogw'omunaana Mityana district baasi gye bayita HMK Transporters yali etwala abaana b'essomero baliyita Desta Primary School nge batwala Kasese ku ttuwa yeefuula abaana babiri ne bafiirawo 11 ne bagendera ku bisago tebatubuuliranga oyo driver waayo yalagawa mu Julaayi 20 mu Julaayi guno omwaka 2026 emukono baasi yatomeregana yali etwala abaana ku Jinja yali ku Jinja trip ejinja eyo train gye yatomera eba yatomera train abafiirawo ne babeerawo naguno kwakati batubuuliranga abaalimu ba driver yakola ki mu 2024 mu mwezi ogwokusatu Kyankwanzi loole
eyali tekkirizibwa prohibited for student transport since 2000 nga yawerebwa okutwala abaana okusinziira mu 2000 yatikka abaana 2 nge batwala ku mupiira era nekyukira abaana 16 omwana w'emyaka 16 n'afiirawo abaana abalala nga 10 ne bagendera ku bisago eby'amaanyi n'obubenje obulala bungi naye olaba bino byonna byogerebwa byonna waliwo ne bwesimenye teboogera kutubuulira nti badriver b'emmotoka zino ne bavunaanibwa bwe bati bwe banaatandikanga okuvunaana badriver ojja kuwulira muntu bamugamba ogenda kutwala abaana nga yeeramula nga naye akimanyi nti omulimu gwengenda okukola gwa bwegendereza mulimu ba MPs bengenda okutwala future MPs mulimu ba future doctors mulimu ba future lawyers mulimu ba maama bannakazadde b'eggwanga ab'omu maaso bengenda okutwala mulimu ba engineers ba brother ba sister ba father abali mu archbishops nti bajja kutandika tewali police nze olaba byonna biraba mwami Bwanika byogedde simanyi kisobola kuzza mwana of course tewali nti nebabeera kati abaana abafudde ba King David dereva ne banaamunenya ne banaamusiba teri agenda kuziba kituli kya mukyalo oyo abadde alinamu omwana w'omuyekka teri kintu kisobola kutuukawo nze kankubuulire obulumi bwe nawulidde teri bulumi busobola kwenkana mukazi oyo bw'ayitamu so na kutuuka wadde kwota ku muliro gwe yasuzeeko ku muzadde oyo omukazi yasuze bubi nnyo kale ku muzadde yasuze bubi nnyo yasuze bubi nnyo so nze ŋŋamba muzadde munnange bagamba muzadde yakwata wawunya fake bagamba bati nanyini mufu yakwata wawunya okay nanyini mufu yakwata wawunya era kyekyo kyenjogerawo kati kubanga abaana baafudde okitegeera kuba nanyini mufu yakwata wawunya bakwano tweberere mu bazadde bannange nze mbadde nsaba mukwano guardian n'omukyala yennyini azaala n'omwami yennyini azaala fena twekolemu omulimu nti bw'olabanga ekyo tokiwulira si kyampaka bwe banga omwana bagenda mumugoberera tagenda ku trip ffe nga bazadde bano tujja kuyimirira emabega omwana tujja tumusabira ekifo bw'obanga owulira nti no trip eyo bw'ogigaana omwana wo tagenda kuyita bannange tukole amagezi gonna amalala gonna okulaba nga omwana asoogera ku trip mu ngeri eyo okugera mu kifo ekyo akirambule naye abaana ffe batambuza bubi bantu babeera ku bintu byabwe birala nnyo bigendererwa birala tebabwa baana nga gwe bwali badina omwana muga togenda eyo tolingiza eyo omwana waliwo abaana abamu abaafira mu mazzi era nga bagenze kati olaba ku CP we babadde CP Falls abaana we babadde baleekanira balaze video nga bana baleekanira wali dangerous iwaseera twatuukayoko yes naye ate ojala kwebaza obulabe naye wavaayo ofunye obulabe kuserera busereza abaana we babadde wali very serious ate ojja kuwa credit omusomesa yabadde kwebaziza wabbali kyovola nabo badde mbakola nki nabo mbadde mbasaasira kubanga yadde omulagajavu yali driver tosaana kumanya ayinza okuba driver tisina tali part of the family y'essomero but still kiri kyo njagala manchi abasomesa babadde mu mmotoka omwo nga driver avuga ne batasobola kulaba nti driver avuga ndiima 1 2 lwaki abasomesa basaasira mu kino era mba nenyamulu be baleka driver atikka abaana unnecessarily nti omupango gw'okuddira abaana emmotoka etwala abaana 6 ne bagiteekamu abaana 12 plus bubeera buvunaanyizibwa bwa musomesa omusomesa abo basaana nakubwa miggo abasomesa bansonyiwe basaana kuba migo. The thing is waliwo olaajanidde ekyomuzadde munnange ndabye okuba owumbirira otandise ogamba nti nanyini mufu yakwate wawunya abazadde mukimanye olwaleero abaana abo bafudde ali mukaba amaziga ffenna nga bwe tumulaba ye muzadde gwe ayafiiriddwa n'omuzadde oyo ataafiiriddwa uno wano ali mukaba amaziga olwaleero abadde mwana w'oyo gwe batutte ku trip enkyagenda kuba mwana w'ono oba muzzukulu wange oba mwana kino kye bagamba mbu tuwere no tusalewo si nkya si jjo si luli ekyokuva ku trip tuziveemu leero trip tuziveeko ez'amasomero trip z'amasomero tuziveeko paka nga polisi ziteredde zitya nti tufune tumanye
abaana batambula bagenda ku trip bagenda kutambula batya abaana bagenda ku trip bagenda kutambula wa abaana bagenda ku trip bagenda kukomawo ssaawa mmeka ffe twatambulanga ne ku trip kati zino zabadde ssaawa 2 bwe ziba ziweze ssaawa 2 lwaki topaakinga abaana ne basula ssaawa 2 oli mu kuwompogomesa baasi ogivuge jjukira ezo ssaawa 2 ze twogerako zaavuga naye okimanyi mbu yakedde kuba trip ezo ziba zakkeera yakedde era ssaawa 10 ayinza okuba yabadde apaakinze ng'atandise okutikka abaana bwebaba tebaasuze nayo baasi ezo it is bad naye nze nkubidde mu kuwumbawumba nkubira gavumenti ngikubidde omulango ogwayo okuviira ddala waggulu eri ku ntikko kireme kubeera nti kiri ku ministry yokka. Of course ministry bw'eneeba actinze on behalf of government nekati ngamba government nakino ekitwalinga kuwamba government mu nsi endala ojja kunjulira mukyala bwange balina ebintu bye bakuliriza omwana okufa oba mufaamu abakulu 2 mu kifo ky'omwana okufa bwe kivaawo omukyalo okufa omuntu yenna okufa nga natuuka myaka gye basuubira gy'alina kufiiramu naye ng'olikutta abaana babandi kyeyonoonere bw'otyo ne mwinaayinamu ab'essomero ne consent zitandika okubeerawo tugenda ku trip yes bala yasasulidde omwana we trip do you consent omwana agende ku trip tumuvuga paka Jinja ebyo bibawo mwami bwanika nange balinga bantwala mu theatre wasangako omukono naye nga bakyala bangi abayingira theatre okuzaala n'atadda waliwo ekyo ekijja nga kiri bwe kityo n'ekyo nakyo naffe kyetuyimiddeko era nze kyensigala okusimbako essiira nti abaana nze mmanyi omwana owange abeera seefu ng'ali nange ekyo okimanyi nze nga tugenda ku mikolo njagala omwana wange wemulabira omwana yeebulungula bw'ati mugenda okuddamu okuwulira nti agudde mu kidiba mwebulungula bw'ati omwana mugenda okuddamu nti agudde mu butto kubanga omwana wo gw'omutegeera munnange muzadde munnange zibanga poliisi egundi ebungereza abaana babadde bakola challenge za TikTok and one challenge went bad omwana omu n'afiiramu TikTok wetwogerera olwaleero bali mu kugitemera mpenda ya kugiweera Bungereza challenge on TikTok palamenti y'e Bungereza eri mu kuteesa mu ngeri gye bali mu kuteesa TikTok ono akola ekimala okuba nti byaweereza mu baana challenge went bad ntinduza challenge I didn't follow up when nabadde sobola following up kumanya challenge yabadde yaki but a challenge went bad ondo mwana nafu bagenze okupuliza omwana yafudde ali ku kimbi yabadde akola challenge yavudde ku TikTok eri ku bunkenge lwagondi fe waffe parliament yaffe now that there is a challenge ya basi zinabiki what parliament yaffe ekozeewo ki nayanza nnyo nayanze gemami wanika akadde kompadde olw'ensonga eno negye twatandikidde lyonna nokuba twatandikidde walala netuwunzikira walala so next time nzikiza nzemu kukyaze twogere ku nsonga gye twasookeddeko eri gye twakome mu makkati naye ng'ebadde ndese ebadde eno so nga mpumbawumba bannange kitalo nnyo ddala sisobola basuubiza nti obulumi bwe muwulira mbuwulira abazadde b'abaana abo obulumi sijja balimba kubanga nze ndaba kempulira kapulunguse bwe kati kemuyita mu bakwano naye nsaba Mukama Katonda akwataawo watakwatibwa Mukama Katonda abasiba ekimyu bazadde bannange abanyiga ebiwundu kizibu nnyo obagamba tojja kyerabira tekisoboka ate omwana tazikawo ne bw'ozaala bambeka tazikawo nze mbabuulire nina abaana 7 naye tolinako n'ogu gw'onsaba mukuwe ne mukuwa bonna mbaagala kyenka buli omu awooma lulwe bakwano bange naye muzadde munnange omwana bw'oba tokiwulira leka omwana omunnyonnyole ky'owulira so sibe kufuuka muzadde ate omwana yaba afuuka muzaddewo nze ewange teri sleepover ewange omwana tagenda ku school trips ezo era mbagamba tujja kgenda ffenna nga family tunyumirwe omulundi gumu kyogamba yaga nnyo okunyumirwa ne bakwano baabo okusomera than your sisters and brothers tugendere wamu tunyumirwe bwe kibanga sigamba kino kiri compulsory tibagenda kukolamu ebibuuzo tugendere ffenna wamu so mbadde nsaba bazadde bannange obulumi buno bubadde bungi nnyo teri agenda kugamba nti omwana bagenda mugoba lwako tagenze ku trip okujja ku ngeri compulsory oba teri compulsory omwana musigaze
ekijja kijje onoomunyonnyola compulsory ebeeremu obuvunaanyizibwa. You need to study and know. Tekina kye kikuggyako omuzadde okubuuza ku ssomero nti abaana batugambye bagenda ku gundi eno yakusoma nti yes mugenda batambuza muti tubatwalira mu baasi ziri mmeka buli baasi egendamu abaana bameka ne tubimanya. Tekitegeeza nti olw'okuba gwe ababo bagenze kuba kati waliwo abajja otucriticize nga bagamba abo boogera kyentuuko ebeera ntuuko. Kyembadde ngenda okwogera entuuko eba ntuuko naye era bagamba Mukama ayamba yeeyamba. N'aganaafa bagasalira essubi mukwano gwange. Bantu banywe tulabe nga basimbyeyo ekitooke. Amaki kusogolamu amabidde kusogolamu omubisi. Kati bwe gaba ganaafa. Era bagasalira essubi. Era baganyiga. Anti aba baganyiga we gati. Gayinza okufiira wano era nga gakoze eki bagasalidde essubi. Tosobola kumanya nti gagenda kufa. Naye bagasalira essubi. Okitegeera nti owadaawadako okitegeera nti Mukama akuyambireyo Mukama ayamba yeeyamba. Kubanga singa ffenna twali tumanyi nti ajja kufuluma nfe twalisigadde nga mu nju. Naye ofuluma n'ogamba kangende nkole ki njiye. Ate n'emmotoka etta omuntu ale emmotoka gye muteekamu omuntu ate namwe mumuwerekera mugende mumuzike. Okitegeera so newankubadde tumanyi okufa gye kuli. Naye toleteeka bwetesi bwati mu kkubo n'ogamba kati kandawo bannaafa kandawo Mukama era lwasazeewo olw'enfa. So omuzadde munange njaga kukulekera kana akalowoozo. Abaana baffe babeere baffe gw'osinga okutegeera omwana wo kyolaba nga omwana wo tagenda kufunamu kimugaane ali kusiima eyo maaso nga maiti banaye bankotogera naye n'ategeera nti wamma ntegedde lwaki mami yakigaana bwe kiti. Omwana muganda ogenda ku trip ye bw'alikula alikkiriza ababa ogenda ku trip. Naye making sure nti omuganya ogenda funayo akadde ate omutwaleyo era omunyonyi lwaki luli wamugaana ogenda. Until next time bannange atakumira mpeera bankuumire abanjagalire naye okusinga abanyiga ebiwundo mubeere bulungi. Bannange